Lekerako okwetuma abafu obadde mukwano gwange mbadde mu Uncle Frank osobola tuwa ebifaananyi bitano nga byanjawulo ng'olina Alex Mukulu n'emyaka janjawulo kwa musajja wali wa myaka janjawulo Alex Mukulu aleme kubeera mikwano gy'ababbeno nikibuka okumanya gobere friend we atazannyangako ku muzannyo toli muyimbi nti mwesimye mu abeetantala kwetantala huddeya sometimes Alex Mukulu kiwa ky'abasenkubuge nze nabagambe zisiwa kwogera ku Alex Mukulu simumanyi very good simumanyi naye omuntu n'oyimirira mu kamera bannanga Uncle Frank sometimes on disappointing her. I love you but I'm so disappointed okwogera nnyo sikwe kumanya n'oyimirira mu public n'ogamba nti Alex Mukulu abadde friend wange alwadde ebbanga lyonna nga tomanyi ne mudwala nga mwanyi tomanyi liyale nenne osigala ngamba nti is your friend. Who's your friend? Mukwano gwa alina kubeera ki? Alina kubeera ani? Mukwano gwa alala tano otamanya tano ga public nti mukwano gwa liyale. Liyale. Sometimes at least osirikangako. No blaming eddwaliro erimujjanjabya ebbanga lyonna. Chirudu is a non-sono hospital, I think. Referral number. Bw'oba ng'osupporting a government ng'okuba Chirudu. Okuba mulago. You support a government or you are enemy of a government. Kiringa bw'okuba abalokole okuba nnyo abalokole nga tebawujingo mikwano gyo baganda bo. Naye tolina bw'otuula mu kamera n'otakuba bulokole. I don't know, but I like you. That's why sagala kwogerako nnyo kiringa banaga okufa kwa Alex Mukulu kwalesa abantu bajja okubeera nti ate boogera ebigambo. Bwe twogera mu kaseera kano full figure avuddeyo n'atabukira Frank Gashumba. Frank Gashumba yavuddeyo n'ayogera ebigambo bingi nnyo ku Alex Mukulu ng'agamba nti mwabali mu heart temulina kye muyamba Alex Mukulu. Alex Mukulu yafudde ennaku abadde abeera yekka nga tewali ayamba amaze emyezi ng'esatu nga mulwadde era ayogedde ebigambo bingi nnyo ebyaleese abantu bajja okubeera nti ate batabuka. Senkubuge siyaasa yavudde n'agamba nti ekimala kimala Frank Gashumba Lekerako Akamanyiro. Lwaki mutogerera ebigambo ebibi nga bwe tutwebereddewo bantu gwe gamba ne mutufunza buvunza. Ate olunaku olwaleero ye full figure avudde n'agamba nti Frank Gashumba koma Okulimba komya obufere tolina kyomanye ku Alex. Lwaki ovayo kubeera nti oyogera ebigambo wavayo n'ogamba nti Alex alwadde okumala ebbanga gwe yalwadde okumala ebbanga olwekyo wavayo kubeera nti ate omuyamba. Pastor Mondo yavuddeyo naye n'ayogera ebigambo n'agamba nti Frank Gashumba mufere yeefuula amanyi buli omu yeefuula amanyi ebyama by'abantu. Tugenda beera nga tubyogera ku lunaku olwaleero ndine Obote Samuel Kalungi zinga yaffe omuntu ono oba omukulu ono abadde mu art industry era ye muntu omutuufu okubeera nti ate ayogera ku nsonga art industry theater fetuba theatricals akati abantu bangi tebawula tebamanyi art tebamanyi nti omanyi fe ba artist twafuna obuzibu ba artist abayimbi batwala ekintu kyaffe ekintu bakitwala abayimbi bava eri n'amaalo gaabwe mu byalo gye baava ne beekwata ekintu buli wodda balowooza abayimbi be ba artist bokka. So nga ku Margaret Troll bogenda Makerere University ojja kusanga waliyo ababumbi ontegedde ojja kusanga waliyo abakubi b'ebifaananyi omanyi ebintu ebikopo bakola bikole ba artist babikola bimunyura mu kyayi bigama nedda sigamba ebbumba mwaba bibumba genda ku Margaret Troll gugende Makerere University olabe bawumba bibumbe gundi zino ensuwa biki byonna gwe byomanye ebirimu eyo ango bino byolaba ku nguudo ebibeautifying ebifo genda mu hoteri teri hoteri ya buvunaanyizibwa etali mu bifaananyi bya artist teriyo era Senson y'omu ku ba artist abakola ebifaananyi by'ekikulu ekyo so yayogedde n'okwogera so n'abalala bangi so njagala ebigambo bibadde bingi nnyo byogedde ku Alex Mukulu. Nalebyekaawo nga muli ku theater mutabani wa Alex Mukulu agamba mutabani we bamuganye okwogera ye n'avaayo n'agamba wotejjaayo teri agenda kujjayo najja mwami yabbe mukibi yabadde MC mwana n'avaayo n'abaddeyo najja kyo kimanyi n'ayogera
bannange otejjayo teri agenda kujjayo mutabani wa Alex Mukulu banganye okwogera babo ekyo ne kiggwa ekyabadde mu lumbe wakirabye Dr. Chamale yazze n'ayogera ebigambo n'aleeta ebyobufuzi ye n'ale mutomuji wagira biki twabadde tuli awo ne warukaga n'amuleetera oyo ne bamukuba n'adda wali njagala ogatte Frank Gashumba gwe tuba tusookerako mama Fulawa abadde amusse ebigambo yayogedde kuba nakulabye wabadde nnyo ku mwanjo wali ng'oyambadde ekintu kyo kino si kintu tokikwata nako oleeteko amagalo olaba ekizibu kye mulina obutamanya mugenda ne mubwolesa ensi yonna tumala kati kino kyokwatako kimanyi ng'omanyi obuzibu obuyinza okukujjira okukwatirira ebintu byotategeera laba omusiru ekimutuukako sibiriimu sibiriimu akati kanjijjako njikuwe kimpereka naawe mpaawe ewo omusiru kati nawe oyagala kwambala omanyi kyoyambala ggwe kankuteekeko owulire ku masannyalaze omanyi mwesiriwaza bavubuka mmwe mugenda ne muddaawo simaka kiteredde eno osaba onkofiira nkambwe nnyo Alex Mukulu yakusomesaako Alex Mukulu tansomesangako yantrainingako twakola projects nakolako naye era Alex oyo abadde musajja wa tabbu abadde wa tabbu in all angles musajja wa tabbu abadde akolaganika naye kuba abadde professional abadde professional like omanyi abantu batya professionalism kyebayita olugezigezi musajja alinga agenda okumpa muveeko tuli ku nsonga z'amakulu Alex Mukulu yafudde ate akuba ssimu so mbadde nkugamba nti olugezigezi luno abadde akolaganika naye ng'oli professional bw'oba obadde toli professional obadde tosobola kukolagana naye kati nga bano bamidioka bano tugambe tulabagana ssaawa 4 ojja ku 8 obadde toli Alex obadde tosobola kukolagana naye obadde tosobola kukolagana naye mu mbeera yonna so naye ng'abadde muntu mulungi abaddeko n'emikwano gye nze waliwo bakwano be batawadde kazindalo noseka nenseka abakwano be bennyini by the way tebabawadde kazindalo kwogera ani abadde apima abalina okwogera bino byansi buli omu ajja kufuna owayogere buli omu ajja kufuna owuwe buli muntu agenda kufuna kalambo ke temweraliikirira akole program nga bw'oyagala kankubulire mu nsi Katonda kyatakumma bwe mulambo mujja kufuna emirambo nga gwo gutegeerera kuva ku makya paka lwaggulu ne bw'ogamba ngenda kugulya nga bagamba ate gwe tandika kulya buli muntu agenda kufuna omulambo nga olina obuvunaanyizibwa ku mulambo ku gwo oba ogutwala wa oba ogukola ki oba ogulya oba oguziika nga gugwo ng'enteekateeka gwaguzirimu anti nga buli kyebabuuza Megatron abadde agamba ki n'olwekyo tokayanyanga omulambo bw'ogulaba nga wali nga wali wagwefuzi muleke nawe ojja funa omulambo gwo weeyagala oyogere ebigambo byonna osobola okwogera n'owumulamu n'oddamu n'oyogera nebino ebyokukayanira emirambo era egufuuse muze abantu mu Uganda wano mulambo oli mukwano gwange ate kati buli ava yagamba badde mukwano gwange Alex tabadde na mikwano egyo nze abantu bakwano ba Alex kujjaka katuyagala kimujjako namuleese wano seba abantu ne bagamba naye gwe buli omu mukwano gwo buli omu omumanyi kojjaka gatto lwakuba jjabbira bangume ajja vuma gwe genda mpola anti njayogera njamule omanyi kojjaka gatto mwagala nnyo kojjaka gatto mutuufu by the way abadde akola kojjaka gatto manyi wa myaka 7 naye oyinza ogamba gwate oli abadde azala naye kojjaka gatto wa myaka 7 Alex abadde mu 7 naye ali awo mu 7 kati abo bafuna omukisa ne bakolaganako ne gundi kuleva eyo Alex era Alex by the way bakolaganye naye abantu bangi kati olaba nange kiyenje namusanga okitegeera nange namusanga kati naye ebyo si bye bikulu ekikulu nti musajja waffe yatufuddeko kitalo nnyo kitalo ddala abantu bo bamwesoose dda naye bagambe bajja kufuna naye namwe mujja kufuna emirambo gyammwe temupapira mulambo gw'abendi ontegedde mujja kufuna emirambo gyammwe so babikoze era by the way omusajja oyo
n'amala azuukuka kati nga jasi babadde batulimbye nga teyafudde ayinza okuba abantu embi kuba n'abamwetolodde tabaagala waawo bawunya bamuwunyirira omanyi ye tayagala bintu biwunya bawunya batya ye kasi akunyiigira bw'ati otandikirawo owunya kati omuzimu gwabanyiigidde guteekwa okubako bakoze eki bye bakola byonna tabyagala nga kiki okuwa sipiiki okuwa sipiiki ezo ziba sipiiki zebawa ez'obulimba naye obulimba nabulabye obulimba obuli awo bulaba Alex omuntu yaleka yayogedde ekigambo nenkakasa mu kyade ekituufu gundi yekka Rwajezi uliriza kati abantu balina okuwuliriza okamba kubuulire Musisi Fred Munagomba Rwanjezi naddala oyo Wandered Center okyegedde b'olina okuwuliriza ebyaddala wuliriza nnyo abantu abaawo gundi awo ku Bulanga abawulirize nabo badde bayewangala nnyo naye okyegedde abalala balimba kuba nze Semwogere yakoze kuba nange saategedde nti nno Alex yabadde mulwadde Gashumba ebigambo yabijjeewa Frank Gashumba ekisookera ddala yayogedde ebigambo nedda naye Frank Gashumba mutuufu naye ate mukyama on the other hand omanyi Senkubuga yabaddamu olina okuteeka Senkubuga ate aleme kaayana nnyo ono ebigambo byayogera yabijjeewa ye waba yategeera nti ono mulwadde okumala emyezi 2 n'akolawo kikuba buli kanaku ndowooza badde bamujjanjera emitwalo 15 yagambye abadde asobola okubeera nti agiwaayo bano bagamba lwaki teyagiwaddeyo n'amanyambo yaliko erubaga n'amanyambo yaliko eri kikyo anti kakati olina okutegeera Mwami Gashumba ye ng'omuntu ali bw'ati buli kintu akitunuulira era yakola analysis okusinziira ku kyamanyi ekyamazima ebintu tebibadde birungi kusadi Alex Mukulu teri muntu abeera mulwadde nga bintu birungi nate famire ye nga nalabye yabaddewo nyongera gebaddewo era ebaddewo naye ng'omusajja abadde abeera bwomu yakoma kulya mmere ki ng'ava mu awaka simanyi kyenkugamba kati ebintu ebimu bireke bya mirambo na byakwogera ontegedde famire bulijje Alex Mukulu famire babadde wabweru nga ye bamuleka wano yes Alex Mukulu abadde ngawo awo abadde abeera ye abadde yeefumbira n'okwayagala nnyo engulu abadde abeerawo era abadde atambula bulungi bwera oba onaakyalewo ojja n'ebyokulya byo Ashirafu yagambye ojja n'ebyokulya byo naye ye ng'anyumirwa nnyo engulube ye ebaawaawo era nga gamba jangu n'ebyokulya byo anti kyenkugamba nti kati Alex has lived the best life abadde mu bulamu obusingayo okuba obulungi ku lulwe Alex ebintu ebisinga abantu bebaagala abantu ba bulijjo bali tabyagala mbwe emisana gwe gy'ateyo ekiro anti ye emisana aba yeebase ate olweggulo gulaawo abaazuukuka okukola emirimu egigenda okukola emirimu gye egy'ekiro kubanga ayagala nnyo obudde nga bukkakkanya olaba ne bwe twakolanga lihaso Alex akozesa lihaso z'ekiro gwali okoze ku lihaso z'ekiro ate nze mbimanyi gwabimanyi kakati nze nkubulira nze omuntu eyajigiriza nti ndo bakola lihaso z'ekiro yali Alex Mukulu ne Musisi Fred Munagomba nze nali sikirabangako ffe twamanyanga twalowoozanga nti theatre ogenda olweggulo ne mukola rehearsal oba ku makya oba ddi kati omuntu eyankyusa attitude ku bya rehearsals yali Alex ne gundi nani n'oyo gundi Munagomba Fred Musisi Munagomba ye waali kati tugenda ku nsonga tubadde kyali ku nsonga ya Frank Gashumba nti bannakatemba temubaddeewo mwagala kubwogerako kati musunze embuto musunze emitwe muli wali mu lujja lwa Alex mwogera bigambo tagenda na kuziika yajja twalayo kimuli kumalaalo nze ndowooza ayinza okuba mutuufu in one or the other kubanga ba artist bangi bali mu mbeera efaanana bwetyo Alex babonaabona tebalina byakulya tebalina byakunywa kyeŋŋamba bali mu mbeera bwetyo eyo gyayogerako okyegedde ayinza okuba akoseza omukisa gwa Alex naye Alex ye tabaddemu eyo mbeera yabadde alina kyayisaawo kuba webali ba artist ab'ekikulu ekyo era bano nga balinze baffe bave bakayanire emirambo babere ku National Theatre bekyange boogere kino boogere kiri
naye nga tebagize ne ssente bazibba yonna gye bazijja awuliriza oli bw'agenda ewa president oba ewa general sali n'agamba ssente z'abannakatemba ate nga zize ababbye nze ntera obbagamba bw'oba ng'obba ssente bw'oba ng'oyagala bintu bw'oba oyogera ku katemba yogera ku katemba ontegedde nga bwe tumwogera kate ng'omugattako nga bwe tumugattako okitegedde sietanga ddala ogigasa so si kwogera bwogezi kubanga gwe olina gy'ogenza okubba n'obbayo n'odda. Alex Mukulu alina kyakulira theatre weebiri naye si bingi nnyo ate nalabye abantu kubanga Alex yabadde bw'ati kankubulye kati kankubugamba amazima naye abantu abamu tebaagala mazima ate Alex abadde ayagala nnyo amazima kati kankogere ku lulwe omuzimu gukulinnyi tegujja kunninya oyogera amazima nti omuzimu amazima ekisookera ddala abantu abasinga muunya obulimba buli we mudda mulimba bulimbi okitegedde muunya obulimba Alex abadde tagala bintu biwunya abantu bangi abasemberedde omulambo gwe bawunya tebalina na kusemberera ku mulambo gwe bawunya obubbi bawunya obukenuzi bawunya obutayagaliza bawunya buli kirwadde kyonna kyoyinza okulowooza be basemberedde omulambo gwe okitegedde abantu abamusemberedde bawunya tebalina kumusemberera that's it ekyo kitegeere ekyokubiri bw'oba ombuuza nti Alex ayambye theatre agiyambye kituufu okitegedde si nnyo nga bwali badde alina ogiyamba oba si nnyo nga nga bwe bakyogera kubanga Alex ekisooka alina ebintu ebibadde bimulemesa okukola kyabadde alina okukola ekisookera ddala be bantu abantu abasinga tebabadde tebamwagala bola bamweyogerezaako abawunya abo tebamwagala kubanga abadde abagamba amazima naga gwe biki byokola okola kasasiro okitegedde kagamba ideally Alex that has been Alex okitegera nti abaddeko ebintu ebimulemesa okukola omulimu gwe nga bwe yandiyagadde ogukola okitegedde bulungi so ffe tusoosowaza ensonga era wadde ombuza ekigundi kino nti zino ziraba zino buno buso bukola ki busoosowaza ensonga okitegedde tebulina kye butegeeza kusoosowaza nsonga abadde saava actually wendabe ate wendabe neddiriza nengira okimanyi nti Alex abadde saava abadde simanyi kati kitegeere kati maama we princess okitegedde so n'olwekyo oba ogenda ku mikolo egifaanana ng'egyo olina okukola ki okoze statement n'ogamba nti abantu abayogedde ku Alex Mukulu badde boogera bulimba Gashumba lwaki ogamba mbu yadde tayogera bulimba ng'ate abantu tufunye abantu bana Senkubuga agamba onaalimba kuba yabavumye bali mu defense badde ayagala tebamuyambye bali mu defense let me tell you bali mu defense Alex Mukulu ayinza okuba mwami Gashumba yayiseewo naye nga yabadde ayogera byabaddemu sensi mungi ontegedde kuba ebyo abantu bangi babiyita yabadde ayogera mazima beyogedde yabadde ayogera mazima yabadde amumanyi nze sirina kasengejja ka mazima genyinza kugamba nti gaagano okitegeera kubanga omuntu asobola okwogera amazima okusinziira ku ye okitegeedde truth omanyi muli confused waliwo kye bayita right waliwo right waliwo truth kakati waliwo good ne right soko nyonyere kino kyogambye right ne truth byawakanirawa katutambuze good and right oli asobola okubeera nga kyakola kirungi naye nga si kyekiki si kyekyandibadde ekikolebwa si kyekituufu naye nga kirungi ku ye wadde okyangamba Alex Mukulu ono okugamba nti bannabe bitone tebalina kye bakoze ate aye ne bayomba naga nti bakoze ekimala bamuyambye nedda kyolina okutegeera bannabitone ekikola bannabitone oba ekitukola tulina olugezigezi mulina olugezigezi ekyo kisookera ddala artist yenna atalina lugezigezi taba mu artist mwe kyemuyita abantu ba bulijjo ekyemuyita olugezigezi ffe beera pride
mwe tukolera business zaffe ego nti nze mbaako kyenkoze craft yange gyenkoze gwoli waddembo giyita kasasiro nze gyenkoze kakati bwe ngidifendinga gwe ngolowooza nti nina lugezigezi omukulu kyabadde akola kubanga ekyamazima bw'oba oyogera ku bantu abayambye ennyo theatre ate Alex Mukulu taliimu ayambyewo wakati yeeyambye kikyotegeeza anti kati wuliriza bw'olina okutegeera theatre industry weeri ne artist abaawo ye nga artist has been a great artist nga ye mu bulamu bwe a great artist, a great writer, great everything, great naye tayambye nnyo theatre obadde wagala giyamba atya anti wuliriza there are reasons right agiyambye awamu bamulemesezza kubanga oyo ku level gy'abaddeko yandibadde yakulira National Theatre banga abadde amaze emyaka 8 talinnyawo waliwo lwe yamala badde babadde lwaki tagendawo yalinawo empalana ng'era omuntu yenna waba n'empalana awantu ng'alina ebimunyiiza kubanga baatukako ekiseera nga balina okumuwaawo omulimu ne batagumuwa oyo ku level gy'abaddeko yabadde alina okukulira theatre ebyaddala otegedde Warranjezi yagikulirako ontegedde ono wagundi Wandere Center Wandere Troupe yagikulirako ontegedde gundi yagikulirako Kawadwa then Byron waliwo abalala bagikulirako kati waliwo Ojede kati bwotuna experience gyo Ojede ne Alex Ojede mwana wa Alex naye ate yes otegedde kyengezaako kugamba naye goloza biva ku kyokuba nti tebaba wa mukisa nti ebyo baatuka ekiseera ne bagamba Alex otunamuwa theatre tetujja musobola bagala muntu gwe banaakonteyinga nze kasa yakoze statement egamba nti yali ku radio sim bamaze ogikola bulungi agenda okuwulira abakuba leve ya wansi kati abadde n'olwo olugezigezi nti artist yenna bw'oba ng'olina ekintu ky'okoze kuba ye bwe yali akola radio Simba yali alowooza mbu agenda akolera middle class naye ky'ataamanya nti mu Uganda tetulina middle class ebyaddala ekyo kimanyi tulina abaavu ennyo n'abagagga ennyo tetulina middle class okyegedde bulungi nnyo we don't have a middle class kati ffe kani obawo ffe bagundi ffe bamafioso tubeera mu bagagga ennyo ne mbaavu ennyo yonna obeerayo olw'eggulu ku makya ndi wano olw'eggulu ojja kunsanga ndi ku wine garage muyenga okyegeera oli wano osanga oli ku Emini Pasha onsange ku Emini Pasha ndi wano olw'eggulu ojja kunsanga nga ndi mu Serena ndi wano olw'eggulu ojja kunsanga nga ndi ku Africana that is kati eyo Uganda bweri nti waliwo tetulina middle class tulina class ya wansi na ya waggulu nnyo kati eya wansi waliwo abamu abandi badde nga middle class beffe abasobola okubalansinga Kaleerwe ne Muyenga nga oli muntu omu naye ng'olina deals e Kaleerwe olina deals ne Muyenga yonna ogattayo kati that is it kakati ye Alex ekyo teyakimanya ye yalowooza tulinawo classes eziwera 3 wa Alex ebintu bye badde akola nnyo bya kizungu abadde alowooza nti Uganda esobola okubeera ku international level naye n'atamanya nti tukolera mu community ey'abantu abakyali backward tebaagala bamanyiira abantu tebaagala lugezigezi abagambako gwe bagamba nti kati tuli influenced with also culture nze ng'Omuganda nze ndi Omusoga nze Omunyankole abantu they are proud of nonsense okyegedde ebintu ebitalina nnyo makulu ye nga ali proud of them okyegedde kakati ye society gye tulimu kati kyekyaleetera Alex Mukulu obutakola bulungi nnyo nga bwe yandikoze otherwise ono gundi yakitegeera amangu Katolo Bwama omukama mumuvuze mirembe Katolo Bwama yakolera nnyo theatre ate okusinga ani Alex naye ate Alex abadde more professional than Katolo Bwama naye ate nga oli atali professional ng'agasseeko nnyo ku art yagattako nnyo kubanga kati olwaleero kankugambe abantu nga production yonna gikwato giteeke kwani Katolo Bwama ife nze nakolako ne gundi ne Alex naye ate nkola ne Alex nga maze kukola na Katolo Bwama kubanga nze nva ku university nyingira wani ku Royal Theatre
ewakatolo bwama nga yekka yayinza okwaccommodating omuntu nga nze tolina kyomanyi omanyi luzungu lungi nnyo omutwe mukalu tolina kyomanyi mu art what omanyi kasasiro lugezigezi lwolinawo ontegedde kati katolo nga gundi tasobola kuaccommodatinga mukulu naye ng'ate katolo bwamaako ye katolo bwama yakutunira nga butunzagaba oye tumwetanga n'amanya kikyosobola oyo ajje era ye ng'atraininga from 00 ng'asomesa ate gundi byabadde takola ate nga yali tali serious nnyo kato teyali serious naye gwe wali olowooza ntali serious wakolako naye naye ndaba ono abadde nnyo serious ng'alaga nnyo byakola byamagezi naye ye katonga era ne waaba ayogera anti abagezi kati mu Afirika abagezi batono mu Uganda abagezi batono kati olw'okuba nti abagezi batono bakulowoozesa nti abo abolugezigezi mbu be bagezi naye nga Alex Mukulu abadde w'amaanyi nga ye Katolo Bwama ye yali w'amaanyi ate n'akolera n'abantu ab'amaanyi abo bonna abe mu kibi baani bonna banki kati gwe weebuuze tiimu kati gwe tunulira tiimu zino waliwo omanyi mu theatre bayingizaamu urban team ne local team kati urban team ye yaba Alex Mukulu walabyewo aba Alex Mukulu be batambuza ensonga ate abatambuza ensonga bewa Katolo Bwama beeno muloko abatawandika na mizannyo ba improvisinga kati bw'obanga odiringa ekikulu kyawe n'olina okutegeka okutegeera odiringa n'abaani society kijolimu clientele base kakati society gye tulimu y'abantu bakyenyaje tena bakufuuka society ey'abantu abayivu ennyo ontegedde kyova olaba nti kati yafudde naye era ogenda okulaba nga abantu bakyenyaje ate be baliwo be basitula ne keesi bali abagezi bali eri bali bati oh my god we have lost him bye basobola ontegedde so tukkirize bukkiriza nti buli muntu alina loolo ye kati omusajja ono abadde w'amaanyi tosobola mugeza ku basajja nga bagundi nga ba Andrew Benon Kibuuka John Segawa babe mukiibi gundi katate John Segawa mulaba John Segawa alina ebi alina karakita ya gundi yono omusajja y'omugenzi gundi Alex ate kati yoyomu adiringa nabekalere n'abekuwa ye buli wamu abaawo webale nnyo era mu mboozi yonna era ye bw'omuteeka ng'oli kirasi adiringa naawe mu ngeri ya kirasi bw'odiringa naye nga midioka era adiringa nawe nga midioka kati ye gundi John Segawa ne gundi n'abe mukiibi nti wojjira anga omwojjira mwakutwalira anga omwotambulira mwatambulira kati ate ye gundi Alex Mukulu abadde ali wambwati takyuka yamalayo takyuka atunulidde ensonga etya so olwekyo abantu abamu abali mu mupimaapima n'ebintu ebimu balimba Alex Mukulu abadde musajja w'amaanyi tayambye nnyo theatre ebimuganya okugiyamba weebiri tetusobola biefutinga weebiri naye nga bw'oba oyogera nze njagala nnyo tusiima abantu betulabako nga bakoze bakatolo mwaba bakola Bandru Benon Kibuuka bakoze bagundi bakoze olwaleero abantu batya siriimu lwa muzannyo baguyita ndiwulira ani yaguwandiika gundi bagundi abo baguwandiika nomwami era gwali gwagundi gwali gwabakayimbira naye ono omwami omulala gwe bayita Rosias Matovu Joy be baguwandiika kuba bo bawandiika nga ne bali viewinga ono abadde nga leefali ono omulimu gwe omukulu abadde leefali abadde nnyo mu mbeera ya kasasiro yokoza kasasiro biwunya kasasiro tolete okyegedde yabadde awo bw'ati yabadde asiima ddi abadde asiima nga we yasiimaani ate yasiima omukyala n'amuzaalira abaana ate abadde abeera naye abadde asiima naye nina ekintu kyendabye nalabye ono asoma amawulire ku Bukidde Terakaaya ng'alina omusajja gwabuuza ebibuuzo bamugamba wano omukulu abadde abeera waati nti awulidde ku ŋŋambo ezibaddewo mu bakyala be badde bakyalawo mbu bawala bokka omusajja tokyama wali ne ŋŋamba
tera kayibuzo ebyo bya bulijjo omuntu yeegatta era ng'abantu abalala bonna naye abadde yeegatta ekyo si kinsonga eyo si nsonga abantu jasi beesiriwaza bwesiriwaza eyo nsonga ezo gireeta mu bantu mbw abakazi bokka nga be bakyama maka wange n'abasajja abadde bakyama abakazi be badde balaba anti kati kitegeeza abadde alaba abakazi ye mwononefu ate ne gundi ne timing bwenza okuba nga buli lwojja osanga bakazi naye nga n'abasajja bayingira so ne famire yemubeereddewo famire evo yekubeererawo omanyi nina omu ku bazannyi b'emizannyo era mukwano gwe alina story yayogedde bane twetaaga abakyala ewaka omukyala naggira ngono yafudde kiwuuba uliriza bulijjo famire yo ebaawo naye lwakuba nti famire eyinza obutakubeererawo nga bwobadde okisuubira oba nga bwobadde okyagala najjukira famire yo esinga abaana abasinga badde babweru wa ggwanga kati nga tosobola mubeererawo nnyo ate nga naye aleka si mwangu ate nga naye yayinza okuba nga naye ali comfortable okubeera ng'ali yekka okigedde so ekyo kibadde ku ye abantu basalawo omuntu asobola okusalawo n'agamba nze njagala kwebeerera waka nzekka okigedde so ekyo tekibadde ensonga esi nsonga nkulu tebagitwala nnyo gundi ekyamuse wawulidde mu famire kyabadde kibumba famire yeyakirwaza abadde anywamu ebyo bya kintu kikulu omuntu yenna anywamu lwaki tonywa tonywa mazzi nywa kati ye lwaddeotanywa mwenge banogwadde bagamba bayayi tuve ku bayayi bave ku bayayi oba abadde anywa ono omuvubuka yabadde eyayombedde ku theatre bagenda muyamba batya alwa ono w'amalaasi eyagambye nti Alex Mukulu yamuzaala era ye bamubodde ne bamugaana n'okwogera exactly yamanyi lwaki bamugoba mu kika lwakuba yolesezaamu empisa z'abadde embi anti kati nojja ku stage mwami abe mukibi ali wali agambye kakkanako kakkanya bw'oyogedde weewadde akazindaalo bagenda kuyamba batya gw'atayina sigaanyi bibaawo anti uliriza baza notuuka omutwala omukolako deni nga si yamuzaala bakola fujjo ekyo kiryoke yamanyi abo be bamanyi mwana muto nti abadde ayonka Alex yabadde alina okumuyonsa okubeera nga tolina kika uliriza ebyo byokubeera nga talina kika bajja biterereza eyo bijja tereera fe tetwagala bantu kuleetawo kavuyo toleeta kavuyo ku mufu okyegedde gwe oba oyagala kukola kavuyo bwefiisa olabe kulaakako naye abantu babaddewo abantu bamaze ne bajja abantu bazze naye ebyobufuzi balekerawo biteekanga mu gundi ebyobufuzi osobola bigoba kuba naye abadde munnabyabufuzi ng'abyogerako abadde avuluga nnyo mwami Kyagulanyi katumwebaze miliyoni 2 yaziresi pasa bujingo miliyoni 1 n'abalala toza obusente bamuwa owaddeyo meka nze nabaddewo kyokka nze ombala mu miliyoni meka okubeerawo kwange nga bondaba ombala mu meka emu oba 2 obusente butono nnyo kiruli bamuwadde state value baluki badde bagiganya badde bagiganya bani abadde bagiganya badde baganye n'omusabira naye kirungi yagenze namirembe Alex badde balina omusabira naye bikyenguwa nti ebiboogera bya kidongodongo obusente bwewo oba bujja wate bujja tebulekeyo musibe bulungi mwera